kansoke nkukuliseyo bukoma nsimbi cause si lugendo lumpi lwano mbona wawali nasana kulikayo bukoma nsimbi tevudeyo saa 10 n'ekitundu 12 12 zenyingidde ndowooza. Okay. Era awo wenyini twalabye bu clips obutambula over social media nga oli mu kubanga obanja promoter sente zo bubi nnyo nzize nkikola nno sigwe gusoose ate sigwe gujjo sembayo confidence nezitya ejjetya okubeera nga otuuka okubanja ka balance naye kati just kyo wafunye mu kisano kirabako nti wa video ne butambula naye bingi tubiyitamu behind cameras behind curtains bimu ku challenges that facing ng'abayimbi ate sinze nze kafenna bangi fenna just nti kati abamu oba osangiddwa ka video ne butambula oba seekyo gwe n'oyogera n'ositukiramu n'okola ki n'obanja mosso kati nze sobola kuva Kampala n'envuga essaawa 4:20 ate nga promoter yennyini kubaza nina office ate sikwata bookings na management bakwata emirimu buli kimu bwe bakivunaanyizibwako naye nze nabagamba ekintu kimu bwe ntuuka ku show nze ogwange guba gwa kuyimba kuvaawo naye kiba kibasusseeko mbagamba mudde ebbali manager tolina kyongamba saawa eyo kuba erinnya lyange lyerifa teri anyigira manager nga toyimbye nga Spice Diana bantu bavaayo banyigidde Spice kubanga ku kipande n'addeko ndowooza ng'omuyimbi omunene abalala nga kwe bali awo naye ndowooza nze main artist nze munene abalala nga womanyi so I'm like abazze okundaba ebangi era we natuusa abantu ne bakuba enduulu ne basanyuka nnyo kozi basasudde ssente zaabwe kulaba nabadde nkyalina mu mmotoka kwatwa mazeewo essaawa 2 wabweru nga abantu bafuluma bayomba batubbye omutwalo gwaffe batubbye oluza baani Spice atubbye neŋŋamba wait a minute so nempula ne MC ng'ayogera ndoza kadde kapango kaabwe kubanga babikola nnyo ebiseera ebisinga faani tamanya nti gwe toyimbye kuba promoter ABCD banyigira muyimbi ate gwe n'ofuuka omubi ne bakunyigira ne bakwevuma Spice bamutimba twasasula ssente teyajja ninga ebiseera ebisinga tebansobiyo ng'omuyimbi olumu tebakutegeezeza batutimba notutimba nga tomanyi bakosa erinnya lyo ne bakumpanya abantu sente olumu ne bakutimba ne mukaanya amafuta ovuze Kampala ozze we n'abantu b'osasula byonna nga bikirina otambula ng'omulimu gwonna n'otuuka ne bakuwoleza ekifo kijjudde bwe kiti kabanga emirimu gyaffe mizibu sizoni olumu egaana nkuba olumu etonye oli understanding nga business person muntu era akugamba kubanga tubiyitamu era tekikoze bulungi tunaakola kubanga ebukoma nsimbi naliyo myezi 2 emabega naliyo luli naliyo ate ngina kuddayo so jova toyombe gyotera okukola okudda eri fan base y'okugamba normally obeera understanding omuntu abakutte bulungi naye natulidde abantu bano nga batujolonga batumanyiira ne bangana noyingira mu ndoyimba kwa natuse ne baganze kangende enkole banze ebisere bisinga siva bantu nga simbidde bantu ate musonga bwe bali poze nga tanapo batekoze naye nze fani wange wali nyimbawo kasoba nga wannaze mu buli mbeera ate okulemererwa nnyo noona okitegeera mpulira musonga kyenkola kikola mu butuufu ate kyekituufu kye nnina okukola onanze nvuza amafuta nzize ate mu budde ate fani ali mundu musasuza ssente ajandabe asasudde aveewa ng'ayomba mbu Spice akwetikke tadde waffe tadde nedda nze sikikola kati sikikiriza kubeerawo as long as ndi mulamu nina eddoboozi ne manager wange gwe mba nnina ku ssaawa eyo naye akimanyi kati Spice mu video eri mu kusaturatinga ogamba obanja balance bakuwa mwali makiriziganya sente meka nyo batogera nnyo bya sente basitera nnyo kukyogera so even professional naye mbadde mangi zisinga obungi balance ezisinga obungi according kuze mwalagana ne deposit sinze kwazi sikwata mirimu ze management yekwata emirimu so manager receipts zibaawo kubaako buli kimu nti basasudde balance bwati asasulwa ntuuse kifo nkole. That is it, end of business. So ezisinga obungi nga zibanjibwa ebiseera ebisinga bakuwa deposit akuweebwa emyezi 2 emabega emyezi 3 mwezi gumwe emabega management eba yakozesa ssente ezo mu mirimu gy'omuyimbi kati balance oyo normally gwe mba musasuza abakozi mafuta buli kimu ng'emirimu gyonna
Kati munene otuuka nga bbaala yejjudde basolozezza abantu ab'ekifo kijjudde. Promota n'agamba tewali naye nga badde akubira amasimu. Oliwa otuuseewa. Otuuseewa n'ogamba naye kaakati lwaki mukola ebintu bwe biti. Omuntu okubba nga otunula olaba n'akuvugisa emmotoka kozi nadde ne show endala gye navudde n'abaddeyo saa 2 n'ennyimba. Immediately ne tuvugirawo ne tugenda mukoma nsimbi. Spice okubeera nga wabadde mu mbeera y'okuba nti obanja ssente zo omuntu yandyebuuziza ate si gwe gusembye si gwe gusoose. Nakikola omwaka ogwedde, nakikola omwezi ogwedde, nakikola emyaka 5 emabega, emyaka 7 emabega ne maaso nja kukikola. As long as kugambe nga ndi mulamu nga nze nswetinga nenyingira ssente ezo. Ng'omuntu tetukkaanyiza tayokaanyiza na management because ebiseera ebisinga nze okubanja ssente promoter oba ategesa beera alemeddwe okukakanya manager wange kubanga gwaba yayitamu gwe kati gwa woyingirirawo kati namukwaya wakola ki wayingiriramu waviirayo oba tolina gundi ya management yo next management ebintu biraba luvannyuma sekulimba kubanze muyimbi ate erinnya lyonooneka lyani lya muyimbi teri anyigira manager teri anyigira promoter bagamba ani Spice mu kubanjako ssente ogamba nannyini kifo ate tululiramu ne promoter anti tetubitwala bwetu ebiseera ebisinga organizer stroke promoter bwe bityo events organizer ffe tubitwalira wamu kati nga gwe omuyimbi tomanyi ani gweoyimbidde kubanga babookinga ebiseera ebisinga ababookinze ajja ne venue so that's how it works kati okitwalira wamu ate nina ne wamu wangi sinze nze kati kuuli kati since I'm in this business fenna ebizibu bye tuyitamu byebyo twegambako twenyumizaako so ewamu twesanga nga waliwo yategese mu kifo of course nga kifo si kiki naye ye nadduka kuba baddukanga promoter batuddukangako era nze mbadde ngenda okubuuliza nannyini kifo ne promoter bikwatagana bitya nyini promoter ina nyini kifo osanga promoter nga ina nyini kifo soboka nosanga ate promoter nga si ina nyini kifo ne babira in the business kwa mbule mwabira manyi kigenda maaso so wanji tufunye incidents nga promoter duse na nyini kifo nasasula kubanga ekifo kiche ate kivumaganya ki kifo ki ate bwogenda nga tokoze ebiseera bisingira abantu bevuma nnyo omuyimbi n'ekifo bingi ebifo bifudde nnyo nga balangawo omuntu n'atajja abantu tebaddayo abo baddamu olanga tebajja bagamba abaawe balanga abantu tebajja abayimbi tebajja so omuntu ng'ali into business asookira bwatu nagalanze kansasule nga nannyini kifo nkole ki omuyimbi ayimbe tuneesootinga eno kubanga n'ategese amumanyi ate muyinza batokola ki gwe tomumanyi so that's how normally kati this is not your first time okubanga kikutuuseeko kijja kikutuuseeko ebbanga lyonna that's like oba lwakwagwe kiri too much should we say that not too much because in the spice man ojja kimanya because anything around me probably tukitambula era videos tambula zisina gye napostinze n'emu you've seen it ate nze era nabadde sirina willing kipostingako kubanga nzize mbikola ebiseera ebisinga nti nze sente zange nzibanja wenfunidde omukisa era olumu kiba kibanjiza ku stage manager n'angamba kubanza ogwange kuyimba aje ne bangamba nze okuyimba mba ntudde mu motoka ninde manager amaze okwesotinga n'abatulese nti kati jangu oyimbe kati manager mubuuza ssaawa nga 8:30 ki ekigenda maaso nze pressure mbangi funa olwo bamanyi bibaamu amacupa nengaba ne pressure nze kati saa 8:30 tonalinnya stage kiva ku manager ne pressure nedda ku muyimbi tandika okweraliikirira ate olumu obadde ne wabweru for almost 2 hours ekwefuuyi okoyeewo nimbuuza bannange ki ekigenda maaso that's how I always do it nti bannange ABCD kigaanye kati gw'okujja ku stage manager ajja ku stage okugamba nti munnaye tukyalinze ka balance oba okimanya tonalinnya stage okimanya kubanga that's how it works manager yenna akunona mu motoka mukole nga bukimu kiri clear era ajja akakutema nti bannange ABCD tugende konze siva wano nga simbidde bantu ate siva wano nga ndisenya lange lyonona kubanga manager avaawo enkya nofuna manager omupya naye kiddiraani muyimbi well Spice tutunuulire coincidence eno y'okubeera nti baaganye okubanga bakusasula was it the best option for you it has always been the best okugamba nti kogende n'ebintu by'abasajja it has always been the best trust me tufiirwa babiri wamaze kirowooza ate ebintu byo weebiri
era owaleeta ssente ng'ebintu byawe bakola ki nga babitwala bintu ki bye wasitudde kuba twalabyemu pisi byebyo bewalabye byebyo twalabye pisi twalabye microphone twalabye webiri nga bye twabifunye sina kyengenda bikosa kuba nina ebyange nina emizindalo nina microphones nina computer ebyange ebya kampani yange kati ebyabwe weebiri mu sitoowa so kati ekyo kyo kati gwe mukupimapimamu bijja mu kasente ke wabadde obanja tebijjaamu n'ebisobola osasula abakozi enviiramu awo tebisobola bisobola osasula abakozi kuba kati omukozi ye tamanyi ebyo tebimukwatako nze ngina n'abaana ku mulimu ba DJ wange oba drive oba ani oba manager ayina osasula ye sente zaabazaagala bana balina families balina obuvunaanyizibwa so era nabasasudde ku zange era tebatuwadde sente reportinga ebyuma bitundibwa nzizeewo sente zange kati ye promote yakwadde omulimu tonnaba kuddamu muwulize oba kukubirako soogera nabo nti manager yayogera nabo so ajja kubambuulira what's going on ogwaffe gwawedde era management ekyo yatusazeewo ebyuma biri mu office ya management ebirala byonna nze sikwata mulimu naye nzikirizibwa banja sente kwanza nzazikola sikwata booking sogera na promoter sogera na events organizer gwange gwa kuyimba na making sure asasuddwa niyo obusungu ng'oba namungi kosi twakulabye ng'ositudde computer ositudde microphone kweganoga akaweekwatiremu sente emenya simanyi gwe eyo gifuna mwana wange simanyi gwe eyo gifuna otya naye nze yange sente yange emenya ibura emenya sente yange temanyi mulwadde temanyi oli mu mbeera ki emotional oli otya alisa zikuluma tebudde bwakiro saawa 7 mu makubo amabi ebinnya bwe mubuukako mutyo bwitako mu bbanga musimattuko nabadde avuga ati ne mugugumuka okitegeera that is us every single day twabigumira kati tuuka muntu musasula akasente ke ate nga biba biganye nze manyi nzikiririza mu kuba nti nno wabaayo ekigaana nothing is perfect emyaka 10 enyimbidde mubaamu okufuna mubaamu okufiirwa era betukoze nabo they know tuli bantu bazibu nnyo ng'ovudde ku manager gwe mba nkola naye nange ng'omuntu sikalubiza bantu kyobalaba nti nkola ki enkyaliwo kyokola n'omuntu leero n'enkya n'akwetaaga era n'okola naye because we don't make things hard and we understand naye gweomanyi omuntu ng'ovudde e Kampala ng'akubidde essimu kyotuuseewa muli luddawa ne mutuuka tewali yadde ennusu 5 ovuza amafuta essaawa ezi kyokka ng'abantu ekikaali kyajjudde bwe kiti nze kintabula nti ekyo ate nze nvaawo nnyimbi kubanga bali eri tebabimanyi they're innocent ati munaye mulimu abamu abagamba awe batabansasudde sigenda kuyimba bangi naye nze ndaba kittira ggwe muyimbi kubanga abantu kigenda batwalira obudde otegeera nti olumu tetuyimba lwakubanga embeera teva ku ffe kibatwalira obudde otegeera katujja bategeeza mpola in fact nze ekyo nokikola kiba kirungi n'otegeeza abawagizi bange era tukulaba nti buli lwokibaawo otegeeza abantu awudde ne bagamba nti atugenda nakuyambako era bwe bansituliddeko mazima nasose babuuza abantu nasose babuuza kiri oke kubanga nina ne gye nnyimbye ebangamba toyomba nabo it's okay era nenyimba nga sirina kintu ky'omuntu kyenkuteko nenkola ki nengera ne bannyaga genda tukuma obuntu bwamu tukuma eddembe naye kati ekyo okikola paka ddi gw'okoleremu ku muloosi ate abantu kumanyira ne kufuuka okumanyira ate nkubuulira this happens every nza kubuulira tuba backstage nga bayimbi kale ku koolo baba bakusasudde naye nga wali omulala ate naye gwe banyaze amuyimbi munno n'omulaba nga yeetwala n'abategesi n'omusaasira tebiriiko munene tebiriiko atandika tebiriiko nze nnyimbidde ebbanga tebiriiko ani kubanga tubaddeko tours ne papa misaki nga nabeera obalaba beetizoola n'abategesi kibola bantu batuuka yenga n'ebyokuyimba agamba tekijja kukoma as long as abantu tebategedde ku value y'emirimu gya bannaabwe naye bwe kinaagenda nga bwe kityo kyo
Personally, I will stand for myself always. Nja kwogera nze ng'omu. Nja kwogeranga. Kasamba nga sikubye muntu, sivumye muntu, siwemudde muntu. I will speak, I will use my voice. And I will be heard. Omuntu ategeera ajja kukitegeera. Takitegeere kati yinaale yamanyi nti nze ntegeka Spice manya nti management webanjiza balance. Bawe balance. Kubanga wekigaana management webeera emiddwa nze they always tell me because nze mba ninda go ahead yaabwe. Manager yajja n'agamba nti Spice kiwedde balance biki? Tugende tukole. Bw'ajja nti ate tugende ewaka tetukola. Nga manager asikkiriziganya naawe. Gwe ng'omuntu nze ng'omuntu sikkiriziganya na manager ku nsonga eyo. Ate era ne manager ategeera naye abamanyi kubanga era naye nyina alina osasulwa. Kituufu. Yennyini ate era wemba nze sisasula manager yasasula abakozi asasula ku ssente ki? Z'okoleredde. Ne mbuuka n'enzaawo ne ntuyala ne nkomayo. Kati brand tugitte tulyewa. Neme kudda bukoma nsimbi nnyimbewa. Kyanaku. Kitegeera. Well, so bapromota baffe abategeka abayimbi baffe bannaye I think mweddeko. Sometimes kisuuka kiri too much. Ate kati obufere bungi buli wamu era nga buli wamu. Bufere buli ne mu bapromota ne mu bategesi. Ate bo bungi tulane betumanyi nga tubamanyi nga bategesi balungi nnyo naye nga buli muntu akozeeko n'amanyi nti hagundi oyo muyaaye. Tugenda kulwawo nyanze kakaleze kamwogere. Gwe wagira naye mu kusooka mutima annaki. Mutima twabisootinga after some time. Of course teyansasula but twayogera n'neetondera. Me I wasn't sorry kuba nze sina kye nakola kikyamu. Nze nali mmanja zange. Ate naye n'amanya nti avaluwinge ku bayimbi. Ate same natali yeyeka. Bonna bakola omulimu ogwo. Naffe batutwalenga abantu. Nekyali kyapenenzeko ku muyimbi omusajja. Nedda mukwano. Ate abasajja birala nti n'engumi akukuba. Nze nyiza butalwana naawe. Ati gye mbuuza mu bakyala ki? Kugambye I've seen it. Just tebufuna chance ebirabako. Bibeera behind curtains. Olumu abamu beetwalira mabega. Ate nze mabega nyiza obutakwata nti mataayi. Oba bulwakuba bajoga tulakwa muli bakyala. Anti kubeera nga bwe ngambye sinze mmanja sente. Manager yakola ki? Yabanja. Naye we sikkiriziganya naye we wano nti tebatusasudde tetuyimba tugende. Ate endongo tebagiwola by the way. Nti kanyimbe ngende nonompa enkya. Sindi. Era Sindi yagamba etawula ndo. Nti endongo tebagiwola my dear. Sindi agamba etawula ndo. Endongo wekiba kiwedde kiggwera awo mu nfu. So ekitaggwa kibadde kijja kukolebwa. My dear, siwola nange endongo. Well, ensonga muziwulidde za Spice Mami banne bapromota nyongero bakkaniriza. Totawaana kuleeta muyimbi. Ate omuyimbi naye like he or she is a human being. Nyonnyola omugabo naye mwana waliwo. Kiganye. Oba tojja oli Kampala naye no tojja kiriwo ekibisidde oba jangu naye kiriwo ekititegeera embeera eriwo kale kanzije bwa charity ngene nkole charity. Naye akubidde amasimu. Oliwa banange mutuusewa ererere. Nimugisaako mu bbanga nimutuuka. Ate. According era kweno situation ebeera mu bayimbi, especially mu abakyala. Sexual harassment. Ekyo sikyali kikutuuseeko. Let's say we've had Tracy Melody, we've had Winnie Nwagi, Vinka. Kino za lwaki kifa kyekireetera kino? Nyambala yammwe kiki? Ekyo kibireeta nno bingi. Oyinza okuggwako oli nga ye yanywedde dda omwenge gwe nga tamanyi na kiri ku nsi obanga ye kyekimusalisa tebikyalina ku nnyambala because I've seen n'abamu b'oyogedde amanya nga abadde ayambadde bulungi naye olina bakukabina tu kubanga atamidde oli ali mu kubanga tuyimbira mu bifo byonna mu mabaala ate mabaala suubirayo nti abantu bo babasoba bajja tebabasoba bonna abamu baba tebaba kati tuma expect anything in kati olaba ebyo ebintu bimu bituluma ng'omuntu akuwadde ssente zo
kubanga tugumira ebintu bingi kati nze omufaana ayinza okunkola ekintu nensirika ne mulaba bulabi nene ngamba nazze kola ate we nazze okukola environment yeeyo ate nze asuddwa kyo nenkiteeka mu bwongo nazze kola ki kyogamba sipasipa kikutuukako leero naluli osobola osirika kati ogenda kukola ki kyosobola okukola ekyamaanyi kumuwujjamu oba osobola ojja kuyombamu naye as long as okyali mu mulimu ogwo kisuubire. Of course it doesn't happen everywhere but kisuubire kubanga environment zetubeeramu zeezo oli mu stage zibeera kumpi nnyo n'abawagizi omuntu omwenge tuyimbira mu mabaala kati omuntu atamidde talina control ate tomanyi kyagenda kukola olaba kasuka macupa ku stage naye nga n'akasuka bwatyo bwanyumirwa kati tugenzeko mu Northern Uganda nga bo banyumirwa balwana like yeah they're having fun meanwhile oli ku stage oyimba nga bo balwana that's how they're enjoying kati byonna babeera nga obisuubira tawulirako nti gundi yakyukamu eyokubeera nti abayimbi barriers zibeera walawalako kiki omulundi guno ekyatuukawo cause stage kati ennaku zino bakola stage nga like ziri kumpi nnyo n'abawagizi kisinziira ne environment kati waliwo bifo nga bifunda nga tebasobola kukola stage wala nnyo abantu tebajjaamu kati ng'amabaala agamu abalala bo kyebaba baagala ng'abategesi sometimes it's also good to be close to your fans omuntu n'atakulabira wala kubanga ayagala okulabira ewala agenda n'akulabira ku TV naye waba asasudde ssente ayagala akulabeko akubeere kumpi bw'ati up close so kati kisinziira ebifo bye tubaamu expect anything mpozi n'abategesi okuterangawo security tibanayo omuyimbi agenda kujja naye agenda ayita oba manju wa stage aggukire ku stage kwennyini tayita mu bantu oyingira muki kugenda ku stage oba kati muwe security mutambulireko bulungi nnyo bantu balime kubanga many times twatambula ogenda ku stage bakusikena nakwata wano nakwata wali akutte eno bitundu byekyama kubanga mu kavuyo ako oyita mu bantu ki wakati bangi kati ne wane security normally baba bakola ekkubo waliwo yali akozeeko ekintu spice n'omuviira mu luyi alla nze namukwaya ntunuulire ondabe bulungi lumu omuntu omu simanyi mbuuza nga sikulabye tumanyi weninwaki andi nga sikulabye yaba representinga kyenkugambye nti olumu ebimu tebikimakinga ku internet some instances not make it to the internet but it happens senna be nali nkubye ku microphone nange nagwe nali nninya omugere nagwe nali nkyukiddemu oluyi because ate yoba omulabe nako akutte nakusikambula embeera ayitwala nga kati tubannange kikyo pozi nga sikulabye ate olumukizana mudu nze gyembaamu and then the other thing I know how to control obusungu wange so kinkola then nendowooza immediately obwongo ne buŋŋamba nti kireke ebinaavaamu kubanga nja nnyiiga ate byebyo kyova nti wamu ava ne ku stage n'atayimba kati ebiseera ebisinga I know how to handle it nzikakkana obusungu mbufuga ngamba omuntu omutagenda kunyonoonera show omuntu omutagenda kutta mundu yange tegeera noyimbira abantu novaayo tulaba nti ennaku zino munaye akasente ka billions 10 ziyombya abayimbi twalabe ku bisente bamuyimbi ziza bafana akasente ka federation kamwe agamba yawaya akasente ke musako naye agezaako okuba nti yali agala kujjayo n'atabukira omukulembeze wammwe edikeezo wamu ne federation ye awaayi birabye nange nali Germany nga mbiraba but manyi ffenna tulina nti entabuka eyaffe omuntu ayinza okuŋŋamba lwaki nnyombera ku stage nga mmanja ssente mala agamba tunoonya promota yogera naye mu nkukutu buli omu alina obusungu bwe bwa ngeri gyakola ki gyabufugamu n'engeri gya reacting so I've seen that on media well it's not good for artists okubanga wabaawo okuyisinganya ebigambo okwansiganya ebigambo okweswaza kwevuma kino nekiri naye abantu balina obusungu buli omu alina engeri gyaboolesaamu but I think nga federation ina abakulembeze they should try to sit people down babyogereko mu ngeri eri mature nga si kweswaza nakola kikweragako
simanyi awo nawe oli mu anti kati nze munnange millions of money ezaweebwa abayimbi. Spice Diana oli muyimbi simanyi billions ezo kyova olaba eyange eri gyenzije bukoma nsimbi ngitabukira kubanga eyo ngirinako ki eyo yo ngirinako control zino sizirinako control kubanga simanyi ziweebwa for what reason zize mu ngeri ki ziyitawa kwekulakulanya anti era owulira birimu enduulu kakati ngenda nange kudda mu ebyo sigenda kudda mu ebyo ebintu like tobimanya na gye ziyise tomanya baani abazifunye oyita mu mbeera kyo zifuna bizibu nnyo anti Bafana yavudde n'akoola muyimbi yenna mwene ensonga musobole okubeera katwongera osooka obbekaanya tulaba kitwetaagisa ovaayo kasooke nyongera okyekkaanya labe eba kineetaagisa ovaayo oba obanja n'okuba essimu n'obanja but for me siriwa nnyo obudde kubanga munnange okuba siriimu bankulimbye siriimu ndeka kanwanagane ne zino zendabako zemmanyi nti banja zino ne zino gwenzi banja yono ate nyimbye wano bampe ezange kamanje ezo mwatuuka mu nsonga ezo ez'okubeera nti akasente kebawa federation mweyawulamu ebitundutundu byetutategeera ate nga naawe oli muyimbi nti tuli bayimbi era kitugatta buyimbi naye ebyo biri different ebyo byanjawulo ate era si byampaka ayagala najoyininga atayagala some by force kubanga byassako byakufuna ssente eri abatayagala kufuna ssente nga ye agamba kandi akatono atali mu nkayana ezirimu enkayana asooke enkole ki era mune wotabadde I think ka interview yako wakalaba video akaka eyali manager Roger aina interview mu gye yaliko bamubuuza about you nakaba ku maziga sakalabako sakalaba era netwebuuza sakalaba kiki ekimukabizza era jjabbabuulira ekiba gyekiri jjabbagamba naye saakalaba salaamu linnya lyange saawuliramu linnya lyange saakalaba so singa nalimu nandibadde nkalaba omuntu yandiŋambye nti Spice kino ne kino bakwogerako wano but I didn't see it but we've had you on ng'ogamba nti you and him mwogera temulina buzibu right yeah I've said that era bwe kibadde tewali situation yonna ng'etya nyini kwa munaye fe abantu ffenna twebuuza ekyakaabya manager Roger kekyaki bwe muba mwebuuza ate mwaliyo ng'akaaba kimmanyi yababuulira kati so bwe bati yababuulirako olwo mu mukyazi olulala babuulire oba yogera ku mwami bamukakka mu bambi I think because no ebitali byakuyomba wali nga mmanja ssente anti mbeera eddoboozi liba waggulu ate kati kino kimbuuza kintu kiri nnomo so mba nkirespondinga nga bwe kirina obbeera kansoke kube nga nkuyozaayoza munnange ndabye ekifo kino nga kipya kifo kibaddewo nebbanga just gwe yakajjawo olimba kibaddewo bbanga kikireki myezi nga 6 olwo kibadda yeah actually kiyinza oba nga office yo nga yo mbadde nayo okumala omwaka but here in this specific place wo nashiftinga nenzija wano but I had an office kati omuntu yenna anoonya Spice Diana ajja wano Afro Prime eri wano waliwo ne content house for podcasts content creation n'ebirala byonna webiri wano Konge Lower Konge yeah ne social medias kwebiri nonya Afro Prime if you want to book for Spice Diana Afro Prime Management it's a record label bwe yagala Spice Diana contact kweziri ku Facebook Instagram eyange ne Afro Prime yeah Afro Prime like it's a record label yes jendimu yeah this is the offices nange office yange eri wano wabale kukola munnange eringa makamalamba eringa actually a lot happens here
waliwo nga biganye tulinawo Content House 9 years Content House podcasts ne content creation byonna bibaawo. It's a different office naye under one umbrella. It's a different department. Afro Prime nayo weeri, it's a different department. Byonna nange Spice Diana wendi. Okay. Tuli mu kubanga uyu mwaka guli mu kutambula Spice. Yeah. What do you have for the fans kuno mwaka? Concert again. Oba tonnaba kubeera mu vibe. Eya concert. Concert last year twakola 10 years of me. Naye kati maaso tujja teekateeka ekintu njaba mba update aba followinga. Of course mujja kukiraba, but for now stock mpya kyatambula tulina continue ne Crystal Panda. Kayimba katambula bulungi nnyo, tukabaweereza mwenna ka message. I love the message. Panda yalonda bulungi akayimba ako. Message nungi nnyo. It's moving. Then music malajja mubanga tono nnyo. Nawulira ku Spice Diana Panda ngagamba mbu ngagenda okukola akakayimba naawe walina omuntu mulala gwe yakubirako n'amuwaga ahead. Kataba muwaga ahead. I think kandigende maaso yakinnyonnyola bulungi. Mu kuwulira okwange yagamba nti yategeezaako mukwano gwe gwalowooza nti yandibadde against it. Kubanga probably ayinza oba against me ng'omuntu. So asobola against the song tuyinza okukola naye. Naye nze saakirowoozaako nze n'okukola ne Panda nze that was really not something I thought about. Kubanga ebbanga for almost mwaka gumu n'okusoba ng'ayogera kukola nange oluyimba. So yeah, naye ng'obudde tebunnatuuka era mugamba lindako tujja kola like that. And then it happened. So yeah, kati ye waddemba okwebuuza ku muntu yenna kuba oluyimba lulwe. Ate era yayagadde tukole ffenna ate nange sikinaako ki buzibu. Anti mu ngeri gyakyogeramu alinga agamba nti kati oli Ashiba tabamuwaga ahead. Kitegeeza teyandikoze n'agamba Spice tokola naye. Simanyi kubanga nga bwe nkugambye nti ye azze nga ayagala tukole. Era osanga sanditegedde nga tamuwadde go ahead. Sanditegedde kubanga Panda teyandiga. Osanga teyandiga. But he kept on talking to me about the project, which means he was okay. Ne bwe yeebuuzaako mukwano gwe yali okay. So nze either way sandibadde naki na problem. Being a friend with Gwene Crystal Panda ate nga mukwano gw'oli tekirina kikibatataganya mu kulagana yamu. Kozi mwizo gamba bw'aba akolagana n'oli ate oli sikolagana naye. Sirina buzibu kubanga Panda abadde promoter by the way, events organizer at ampadde emirimu. Panda akola ku TV as a presenter ne ku radio era music wange amutambuza bulungi. Panda will reach out to me in case of anything. I can reach out to him. That's the relationship we have. Nti teyinza kuŋŋaana kolagana naye kubanga mba mwetaaga naye neetaaga. Era wabaayo ne ebivulu bye towards the end of the year. Ku bantu ba bookinga asooka management yange tetumuwangamu buzibu yadde. Nange mba ninawe mwetaaze tampangamu buzibu. So enkolagana yaffe eri awo. Kati ate teyinza kuyingiramu kirala kyonna ate bakolagana nabo mba ndonooze ate n'awa explanation maybe ennungi nti bwe yamugamba n'amugamba kitegeeza olwo lugendo nalwo luki lulungi kozi naye oliki naye star it's okay go ahead. Anti kwanze nabagamba ebintu ebisinga abantu abamu bavaluinga emikwano ate it's like nkugambe ntya kuba ne management nga Ibrahim kumanyi you have my number nina enamba nina yange nongamba Spice njagalayo ka interview okimanyi nti nja kukubira manager wange mugambe ti manager Ibrahim agala interview naye omuntu omala sogamba lwaki okubira manager you can do it. Okitegeera that's respect omulimu kyekimu n'emikwano ebiseera ebisinga mukwano gwo ng'ovaluinga omukwano gwe gw'olina naye ebiseera ebisinga era mwogera ku bintu bingi mosonga olaba bakugambe ntya ng'olaba kiyinza omwesa obubi olina okumanya endowooza ye alowooza ki ku kintu ate naye waabanga naye si wa mutima mubi ne waaba tayagadde okole n'omuntu oli era balina okuba nga waba akwagaliza akoleka okole kyokola ki kyoyagala kubanga it's business one
ate tali awuwo wadde muli ba mikwano. Like he has or she has a life ng'ovudde ku friendship yammwe. So it's okay to value people n'okumanya nti nina omuntu mu bulamu bwange mumwebuuzaako ku kintu, it's not a problem. Yeah. Kiki kyenkugambye nti mba ne manager nenja mmubuuza ku kintu kyesobola okusalawo ate nga nze ne for the respect of management era nja kwebuuza ku management. Bane Ibra nayagala interview manager tukoze tutya kikale it's okay. So ne kuddia ne ngamba Ibra nsalaako it's fine. Era manager wangamba tuyinza obutakyetaaga essaawa zino nga manager so mugamba kale atukirinda ate nga njogera naawe ng'oli kyali wange kati tetugatteka mirimu na bizinesi. Jamini mirimu na mikwano na muntu gwomanyi nti gundi mumanyi aka kamuyitirewo nyimbe kategede kozi mbamanyi engeri gye wabeerawo enkolagana it's more easy. It is more okitegedde kubanga bintu abantu mutaza n'okunoonya nga n'ennamba naga mpitirako wano nyimbireko biki kati abantu abalina respect nga ffe eri be tukolagana nabo eri emikwano eri I even gave an example ndoza era nali ku Galaxy nengamba kati walaba Saha mukwano gwange alina bangi batakolagana nabo ngate nkolagana nabo oba omuntu yenna you've even seen Fik Fameka tukolagana ffenna bulungi nnyo alina n'abantu abalakolagana nabo nga sikolagana nabo you know that's how the things move. Nojja kulaba nga bwomubuuziza about me n'omuntu mala alina engeri gyakiteekawo kubanga aba valuing ki friendship. So abantu bonna nga bali real it is okay valuing a friendship. I can give you an example. Why do people think you and Fik Fameka are waiting? Because mwemunyumira kibanyumira nga mu abantu. I think we've been there mbadde mutula for a long time. For the last Fik Fameka mubeera bonna mwekola ebintu ebiraga mwe mubirabanga ebintu mwe mubyagala mwe mubirabanga. Lwaki temwabira emyaka 7 emabega? Lwaki mubiraba kati? Abantu ne bakuba ne bibanyumira. It's fun and that's how things be. Abantu babanyumirwa kibanyumira kye baagala they will push it. Kati gwe tolina kyobagamba. Oba kirimu bato kirimu bo bajja kunyumirwa. You know? So yeah. Those are my fans. Muna ba gadgets for supporting Spice Diana, the brand, the music. Plichimu. Following me on social media byonna ne Ibra by the way page yenjirabanga etambula Taufik UG njirabanga moving amwe balimu wagira. Keep supporting him, he's a good boy. Tatera nnyo kuba negative ku bintu wadda idakayisaamu awo naye nga omuntu yenna alonya survival it's okay. So keep the support, we appreciate you guys. Continue is moving, Stock Compare is still moving. Nyimba njali siri ku pressure as such. Yeah, kuba ze nina zikyantambulira bulungi tukulambula bulungi nnyo but ngenda kuba mbateera kasavu kanyama abafani bo esi nyimba tuli ku pressure nnyo naye kati waliwo ekibali ku pressure baagala kubalaga muntu baagala live final results okuva mu Spice Diana nakyo tebalina kuba ku pressure banange era siri ku pressure. Yes. Generally temulina kwa ku pressure ku kintu kyonna as long as tulina obulamu bukimu kijja ku happeninga ate obulamu buli short gigenda mwantu makoma kwemeka wantu kwemeka mbankoma Ibra tofaayo yenina kyekyo kuba bannange tubanne mutulaga omugambye tibanne omuntu wange wuuno bakaluna ntungo tubalaba tobegomba tofaayo katujja tunyumirwa wa Carol Dylan Mr. Dylan New Stock nga naffe batunyumirwa eno mpola kale TV wa Taufik Media uji mugamba mutyayo najja musinzire twanga mutulaba tukwataganyiko ne Hajara Namukwaya aka Spice Diana aka Star Girl. Well, tetugenda banga tulandaganyo olwobudde because she has a meeting aina walaga aina waddukako mukyala muna business as usual. Well, yes. Spice mami nkwaniriza ogamba otya? Nange ndi musanyufu okuba wano. Oli bulungi? It's been a while. Nange tutera kufunika odda muno oba akava muno ng'odda muno tufunika. Bwe biti emirimu gyo gitwala akava German 2 days tenga inokoma home nsanga na gikulinze emirala weno bikwasaganya iskulika German by the way German nabayo
because we have heard waliyo gwe things are fake for me. Yeah, in Amsterdam. Yeah, it was beautiful. Okay. And tubatrago mukwano mungi nnyo. Nevayo ngenda ke France for like 2 days. Era ngogenze performing. France nali mpitamu buyisi. Ngogenze mu byo just kuisa. Yeah. Gigi zikuba. Komeo muhaso ya Uganda ngo oli fresh. Ove no damuno, ova muno kati performance ze German bichi. Kugamba performance ku performance. Exactly. Yeah, but supporting left, right and center. Kulika German chali kitya. Chali massive, bantu ba supporting most of the young people. Omanyi bivulu byebulayi ebyo byabanga nnyo abantu bakulukulu nemune kati abavubuka. Abana bakuze kati. Yali afuuka baali bangi balina vibe luyimba ku luyimba bayimba kigambo ku kigambo naye watadde eggulu balumanyi bambi it was fun. Okay. Ate munene webale ko wamune kati we upgrading ila ddala kuba kati kyenda byo wano bannaye we munaatuukako wano wenkoledde interview mugenda kakasa nti Spice Mami ayina ensonga zinene ayina ensonga lwaki ayayanira akasente ke lwaki ayagala akasente ke kale mwebale nnyo mwebale ddala